Wiki ewedde Parliament yagaana okuwa gavumenti olukusa okwewolera musigansimbi wansi wa kampuni ya Finance Local SPV Limited obukadde bwa $379 ezakuno obuwumbi 1,300 okuzimba eddwaliro ery'omulembe e Lubowa. Ku Lwokubiri lwa wiikendi abaminisitule b'ensimbi ssaako ne minisitule y'ebyobulamu basanga akaseera akazibu okunnyonnyola ababaka abatuula akakiiko akalondoola ebyenfuna by'eggwanga lwaki eddwaliro lino lyetaagisa. If we went to like on site, would you show us something on whether on video or on to show us that this is the simulation, this facility will be in this place? What government is ensuring is that we want to know that the equipment which is going to be in the hospital is affordable. Kati bannakyewa ba Uganda Debt Network ekitongole ekirondoola amabanja ga Uganda baagala ababaka ba Palamenti bongere okwekenneenya ensonga eno nga bagamba nti ensimbi ezoogerwako singa zeewolerwa musigansimbi kya kukosa ebyenfuna. Eddwaliro e Lubowa mu Kampala nga lya bukugu ddala. Tutandise okulyekengera nti lwaki gavumenti teyayita mu mitendera emituufu. Bano koddeyo amalwaliro okuli Uganda Cancer Institute, Uganda Heart Institute n'eddwaliro ly'abakyala e Mulago ge bagamba nti gasobola okukola ekintu kye kimu n'eddwaliro eryagala okuzimbibwa. Senga ensimbi zino gavumenti zambateeka mu ddwaliro ly'e Lubowa ezitadde mu Heart Institute kyandibadde kiyambira ddala okulaba ng'omuntu wa bulijjo asobola okufuna obujjanjabi mu kifo ky'okugulawo ebitongole ebirala. Ssente ezo zanteereddwa mu Mulago Hospital wamu n'amalwaliro amalala kubanga tulaba nti Mulago erina bulungi obusobozi obusobola otuuka ku eyo standard. Minisitule y'ebyensimbi esaba obukadde $379 obwa dola za Amerika Palamenti bw'ebeeyisa kyokka nga mu kusooka eddwaliro lyali lisuubirwa okumalawo obukadde bwa dola $249. Bano era bagamba nti eddwaliro lino bwe linaaba lizimbiddwa liyinza obutayamba abantu ba bulijjo nga kisuubirwa nti lijja kuba lya buseere kyokka nga bannayuganda bye bagenda okusasula ebbanja lino. Juma Kiriya, NTV ku ssaawa emu.